kigwaddi Allah waali sayadin ekiddako ajja kituwa kati. Musa bwe yajjayo bukakafu ku ntobo y'omutima gwe nti Allah waali, Allah kwe kusoboka agamba Musa alayhi salam nti kwata omuggo gw'okutte mu ddiyo gukube ku mazzi. Musa ngaddira muggo ng'agugalula ng'agukuba ku nnyanja, nga Allah yabuluza ennyanja amakubo 14, amakubo amakalu 14. Kuba Musa n'abakkiriza ebika baalimu ebika 12. Kati Allah yateekateeka buli kika kirina kuyita waakyo, ab'emmamba nga balina kuyita waabwe, tebalinyigiriza ab'engabi n'ab'enkebuka n'abalangira nga balina kuyita waabwe, amakubo 14. Bino bivudde ku ki? Bukakafu bwa Musa nti Allah waali. Allah naye n'amukakasa n'amulagako nti wendi. Musa batambulira ku nnyanja nga balinga bayita ku lukalu, ne basomokera ddala. Owekitiibwa Allah wano yali ategekese bibiri. Ekisooka kutaasa Musa alayhi salam. Ekyokubiri, omwami oli eyali asuubira nti kya Musa kye kiggwa leero, kikye kye kyali kiggwa era kyaggwa ku olwo. Kyani ekyaggwa? Kya Firawuna kye kyaggwa ku olwo. Era tewayita bbanga ddene Musa alayhi salam n'alayizibwa ku bwa His Excellency nga tewali kyasi kivuze. Eyakola ebyo waali, eyakola ebyo ekiddako sijja kyogera. Eyakola ebyo waali, oba yatema 12 ku mazzi, kino ekikyo kye kinene kumukkiririza mu kumukakasa nti waali Allah. Musa alayhi salam basomoka, omwami Firawuna naye aga nti bano balimba, tuteekwa bafuna fata wuyo, ne bajja bayingira amazzi. Musa eri bwe basomoka, Allah amakubo n'agazingako okuva ku sayidi zombi. Gye basomokedde bali neno gye gatandikidde, bagenda okuzuula nga His Excellency n'ejje lyonna nga mutadde n'abeerodiyo mumufune ennanga muntu bane tuzifune tuzanyira mu bintu bino. Tuzifune.